الحمد لله رب العالمين وعلى كبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما قال الله تعالى: فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. abibitibwa bakkiriza atendebwa n'amatenda amajjuvu agataliimu bukendeevu bwonna ye mutonzi waffe Allah. oyo yeesigaliza olunaku buli mwoyo lwe gugenda okumusisinkana. muffe abaliwo bannange, tewali yenna agenda kufuna ka message kamulaga nti akaseera ke kaweddeko. waliwo Allah baatwala nga amaze okubawanika ku bitanda. waliwo Allah baatwala nga tabadde akedde bulungi nnyo, nga mulamu bulungi nnyo. Allah nga yawandiika nti olwaleero tebugenda kuziba. waliwo abeebaka nga balamu ne batazuukuka. baganda bange, tewali yenna agenda kufuna bubaka bumukakasa nti obudde bwe buweddeko. yali yekka, kyekyali ku bannabbi bokka. owekitiibwa omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ye yamanya okugenda kwe, era mu kumanya ku kugenda kwe n'ategeeza kwabo abaali okumpi naye basajja bakulu Allah abawa entegeera ey'enjawulo. As-Siddiq surati Nasr we yakka yamanya teranga kuvaawo kwa Mustafa yagage n'agakaaba ng'obudde bukyali. Fatima ayitibwa Fatimatu Zahra binti Muhammadi we yajja okulambula kitaawe yamugamba nti: ya Fatima, قد خالتني الجبريل القرآن في كل عام واحد مرة. owange Fatima, Jibuliru bulijje ndeetera Qur'ani omulundi gumu buli lunaku. illa al'am kad khalatani al-Jibril al-Qur'ani marratayn. wabula olwaleero Jibuliru endeetedde Qur'ani emirundi ebiri. namugamba nti ekyo kiranga kugenda kwange wange gwe Fatima. wa abkatu Fatimatu Zahra hatta tabkatu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fatima yategeera okugenda kwa kitaawe naye ne yeekaabirako okutuusa n'owekitiibwa yakaaba. mukwano gw'enfanfe Abubakar Siddiq yamanya ku kugenda kwa mukwano gwe owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam. we yamala okufa yajja waali n'amunywegera mu kyenyi n'amugamba: Muhammad, obadde mulungi ng'oli mulamu naye ng'onyiriridde okufa. erinno nga ye Umar ali mu kuwera nkolokooto timan kaala fa inna Muhammadi kad maata. yennadda mufuguma nti Muhammadi afudde. atakturu bisuyufi hadha, ngenda kumutta n'ekitala kino. Muhammadi la yamutu, Muhammadi tayinza kufa.
muhammadi dhahaba kadhahaba isa ibn imran muhammad yagenze nga isa we yagenda mutabani wa imran hatta sa'ada abu bakar ila al-minbar okutuusa abu bakar we yalinya minbari ba'ada hamidallah oluvanyuma lw'okutenda allah n'agamba nti man kana ya'budu muhammada yenna abadde asinza muhammad fa inna muhammadi kad mata mazima muhammadi amaze okufa man kana ya'budu allah ata abadde asinza allah inna allaha hayyu la yamutu allah sigaddewo allah mulamu yetafa nasoma aya man kana wama muhammadin illa rasul kad kharat min qablihi ar-rusul paka je koma aw umar we yaddire nguru sonti abo sallallahu alaihi wasallam ne bannabi abalala bafunanga kam message akabaraga nti abange era jibuli malaika evunanizibwa ku myoyo malakul maut we yajjanga jeri yasoka babuzanga nti olirwede tugende oba nindikirizemu olirwede oli mwetegefu tugende oba nindikirizemu we batyo no baba banyanga okugenda kwabwe n'abali okumpi ne babagumya okufa kwagendanga okutuukawo nga Abubakari munywevu Fatima nga banywevu bali bamaze okutegeera okugenda kw'ekitiibwa sallallahu alayhi wasallam abange konze naawe tewali yagenda kufuna bubaka bwonna bumulaga nti akaseera kengedde naye Allah ine ekigambo kimu mu Qur'an yagamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun abange okufa tekutuukanga ku buli yenna agenda okufa okujjako nga musiramu yenna gwe kalitanda ebigambo bino ntero biddiringana mu mukaddima nga ngenda okusomesa tibannange buli yenna gwe kalitanda ne atuuka eri Allah ng'obusiraamu bwe tebwali butuufu nga yali yeeyita bweyisi era nga baali bamuyita buyisi naye ng'ebituufu teyali musiraamu mu maaso ga Allah kiki wali oliddeko ne kikuwoomera ku dduniya nze mpoomerwa nnyo enseenene era we mba nzirya zimpoomera njagala nnyo ekibumba ky'ente era kimpoomera naye subhanallah ebintu ebyo byonna nalimbiriddeko ne mpulira nga real mpoomerwa naye ku buli yenna alijja ekigere ku dduniya kuno teri lunaku lwagenda kuddamu kulowoozaako mu dduniya muno nti yali aliddeko ekintu ne kimuwoomera mu kamwa kano bannange buli yenna okufa gwe kulituukako ng'obusiraamu bwe tebwali butuufu teriiyo lunaku lwagenda kubeera kujjukira mu nsi muno nti yali hello yeah yuji okay teri lunaku lwagenda kujjukira mu nsi muno nti yali akombye ku mpeke y'essanyu Allahu akbar Allahu akbar baganda bange abalungi tusabe Allah atukuumire eddiini busiraamu atuttire ku busiraamu ebigezo bingi ne bannange tetutagala tugumiikirize tugumiikirize ebigezo ebyo baswahaba baaguma ne batuusa ekyebbeeyi nga bwe busiraamu sahaba yali asinga okwambala yatuuka okufa nga n'essanda ze bamuzingamu tezituuka ku bigere eyali asinga okwambala Allahu akbar nga n'essanda tezituuka ku bigere bamusibako bya ebigundi naye nga yali yaguma eyali nga atuuka butuusi mu kitundu ne bamanya nti fulani muwali olwakawoowo kokka ke yali awunya fubuka omuva mu mafuka g'ebbeeyi wallahi babireka ne bakuuma eddiini yaabwe
ne batuuka mu maaso ga Allah nga basiraamu. Allahu akbar. Sumayya banywera nedda katufe nga tuli basiraamu. Bannange mugumiikirize tufe nga tuli basiraamu. Teriiyo muntu yenna agenda kufiira ku busiraamu obutuufu. Wallahi alirowooza ku nnaku yonna gye yali abaddeko ku duniya. Lunaku ki lwe wali ofunyeeko ennaku mu mutima? Lunaku ki lwe wali ofunyeeko ku kigezo nga mu butuufu kinene gy'oli? Baganda baffe babasiba ne babasiba buloka ku bwerere bwabwe. Bano nabo olwaleero tocha ze bafunye entonoko naye be bakwata mu kyenda ab'ekyenda eyo fasti olwasooka okumanyi okukijjanya abasiraamu babakwatanga ne babayingiza empagi z'eggaali mu njala ne babatuuza ku bukuukazi buno obwa rawundi bwe bateeka mu masannyalaze ne kengera kati ne babubatuuzaako ne babateeka mu mazzi ne babakubya amasannyalaze. Naye obulumi, olaba obulumi obuli awo ng'omuntu akusonseka oluwagi mu lwala mpaka we lubulirayo. Allahu akbar. Wallahi omuddu afiira ku busiraamu tagenda kujjukira nti waliyo olunaku lwe yafuna ku bulumi bwonna mu duniya. Wasulanga tolidde, wali mu nkuseere, wali mwavu, wafa toyina kaluumu wadde mu duniya muno. Muganda wange mwannyinaze, gumiikiriza otuuke eri Allah. Gumiikiriza otuuke eri Allah. Gino emyaka tegiku siraanyiza mu muliro. Hii radio. Allahu akbar. Vubuka afiiridde yafiira ku myaka just is it 32 emyaka 17 gyokka Allah gyamwagala ne wallahi gyonna agenda kugimala mu muliro. Ne radio n'essanyu lyabaddemu, ennyonyi zaabwe balinnye ne bagenda luddawa, abakazi be baagala be bafuna. La ilaha illa Allah. Radio essaawa zino talowooza nti mu duniya muno yali akombyemu ku mpeke y'essanyu. Subhanallah. Essaawa zino radio talowooza nti yali afunye ku mpeke y'essanyu mu duniya muno. Bannange Allah yakaawa ku muntu yenna afa nga talina busiraamu. Aya ndoza twagiraba ogwasooka yagamba Allah nti inna Allaha la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Allah yakolimira abakafiri n'abateekera omuliro ogwokya. Khalidina fiha abada. Bakugubeeramu obugenderevu n'obugenderevu. Seeka Mazingo yali ayogera ku kigambo ekyo abada yagamba talina ngeri gy'ayinza kubamu kafaananyi. Naye ddira obuwemba obulo nga bujjudde ensi eryawo ensi ejjudde bulo naye nga buli lunaku waliwo akanyonyi kajja ne katwalako empeke emu nga singa obulo obwo obujjudde mu nsi nga n'akanyonyi ako buli lunaku katwalako empeke emu leero kagenda ne kajja ne kakima endala oba ne we kabanga kayisaawo omwaka gumu ne kadda kakima endala. Ekigambo khalidina fiha abada kyali baddeko ekkomo. Obulo obwo bwali tuuse ne buggwawo naye bannange ebyeya n'ebyeya destiny entuuko y'omukafiri yenna y'omuntu afiira ku shiriki tagenda kuva mu muliro. Allahu akbar. Bannange tukuume eddiini
tukuume eddiini. Mukyala gwe mwannyinaze omusajja takuttiranga eddiini. Wallahi, Allahu akbar. Bannange, obufumbo si ye issue eri omukyalo ayina tawhidi. Kana akasajja, just akasajja noga kali eddiini kenfe olw'akasajja. Wallahi nze neekubamu ekifaananyi ng'omukyala atte enzikiriza y'olwange. Onsanze bukulu, oyagala kunfiirako, olaba nga nze byonna mukazi gwe. Ddala olaba akasajja ako koyina keeka byonna, ogwanidde ofiirwe eddiini olw'akasajja ako. Dajjalu Anas Kalisa yafulumiza fatwa. Ewannaye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yenna atwala ekigambo ky'omusajja oyo. Olimbuulira. Oyo saagala nnyo mumalirako budde. Naye yo Dajjalu yafulumye yahiba baliise. Nga kyategeeza nti abakyala baliise babbaabwe eddogo, nti kasita eddogo lye babadde babaliisa si lyakubatta. Eddagala eribanywereza mu bufumbo mbu Anas Kalisa yayuyisiza fatwa. Mubaliise kasita mubanga temubawadde kubatta. Hadha rajulu kafiru murtadda. Wallahi sikirinaamu kubuusabuusa, sikirinaamu kukyogera nti Anas Kalisa si musiraamu. Ekyo kyokka kimalira omuntu okafuwala, ate nga bingi byakoze bikafuwaza. So please, tukuume eddiini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Okufa tekutuukanga ku buli yenaafa okujjako nga muki musiraamu. Naam, nga tugenda ku nsonga ku nsonga eyokusatu mu nawakidhul Islam la ashara, mu nsonga 10 ezijja omuntu omusiraamu. Nga tuli ku nsonga eyokusatu, man lam yukaffira mushrika aw shakka fi kufrihi aw sahaha madhhabahu kafara ijmaa. Twalaba paati yasooka, leero tugenze ku paati eyokubiri. Nembakaafuwala wansi w'ensonga eno eyokusatu be bagamba nti amadiini makubo bukubo, anti ayise mukono n'ayise gayaza bonna batuuka e Kayunga, oba ayise Nateete n'ayise Kibuye, bonna bawunzika nga bali mu kibuga mu makkati. Mbu just okay. Mbu nno, naam, mbu kati nno Abaprotestanti oba Abakatuliki n'omulokole n'omwadiventi n'omusiraamu bonna basinza Katonda omu, era mbu bonna bajja kutuuka mu maaso ga Allah abawejjana. Era mbu amadiini just makubo bukubo ag'enjawulo agatuuka mu kifo ekimu. Era mbu omukafiiri y'oyo atalina ddiini, oyo nno alina entegeera eyo. Ne bw'asula ng'asaala n'asiiba n'asaddaaka n'akola hijja n'akola n'emirimu emirala, aba mukafiiri ow'ekikolo atagenda kujja kigere kye mu muliro. Lwaki? Olw'okunywezaawo eddiini Allah ze yamenyawo. Yagamba Allah nti inna ddiina inda Allahi al-Islam. Mazima eddiini emanyikiddwa entuufu mu maaso gani? Ga Allah bwe Busiraamu. Era n'abeera mukafiiri ow'ekikolo ayina entegeera eyo olw'okukakasa Obusiraamu, olw'okukakasa ku bannannyini muliro, okubakakasaako nti nabo basinza eddiini yaabwe intuufu
era bonna ajja kubawejjana just amakubo ge baayitamu gegenjawulo naye ffenna tugenda wunzika nga tuli mu jjana ng'akimanyidde ddala bulungi ne bw'aba takimanyi ekyo kanneme kyekwasa ne bw'aba takimanyi kuba bino biri mu bintu ebyekifuba ddembe omusiraamu byateekeddwa okumanya kati nno ngo ate yeeyita omusiraamu abalokole ago bannaffe ab'eddiini ziri endala oyo nno naye aba mukafiiri ow'ekikolo olw'okukakasa ku bantu Allah be yakakasaako nti be batuuze abataka bo mu muliro abatagenda kugufuluma yagamba Allah nti innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya mazima abo abakafuwala mu bannannyini kitabo abayahudi n'abakristaayo n'abashiriku bamuliro jahannama gwe batalivaamu obugenderevu n'obugenderevu ebyo nno bye bitonde ebisingira ddala okuba ebibi mu bitonde byonna ani ono omusiraamu baga nti makubo bukubo era mbakafuwala nga bayita mulyango ogwo ye mukyala yenna agamba nti ayina entegeera n'enzikiriza nti omukyala taba na ddiini nti eddiini ya bbaawe yebeera eyiye era ali ku ntegeera y'oli eyasoose mbwe entegeera ya bbaawe y'entegeera y'omusajja oyo manya enzikiriza ya bbaawe y'enzikiriza y'omukyala kale omukyala taba na ddiini mbu singa ono obudala gwayina omusiraamu kamutanda n'amala n'afa n'afuna Pawulo asobola okumulabirira agenda ne Pawulo ono era n'akyuka n'ava mu ddiini gy'alimu n'asoma eddiini ya Pawulo eno anti omukyala taba na ddiini eyo nno kavayirasi kaali abalunkupe b'amadiini gonna waliyo n'omukatoliki alowooza bw'atyo waliyo n'omulokole alowooza bw'atyo waliyo n'omukristaayo alowooza bw'atyo waliyo n'abeeyita abasiraamu abalowooza bwe batyo kati omukyala yenna n'omusajja ne ani ayina entegeera eyo aba mukafiiri ne bw'aba nga omwana we tamufumbizza mukafiiri nkiddamu omuntu ayina entegeera eyo abeera mukafiiri omuwala ne bw'aba nga tafumbiddwa mukafiiri ng'afumbiddwa omusiraamu n'omusajja taatanga entegeera eyo agirina ne bw'aba muwala we nga tamufumbiza mukafiiri ne bw'aba maama nga muwala we tamufumbiza mukafiiri ne bw'aba nga senga ng'omwana tamufumbiza mukafiiri nga bamufumbiza musiraamu naye ng'entegeera yaabwe egamba nti omukyala taba na ddiini eddiini ya bbaawe yeebeera eyiye bonna babeera bakafiiri entegeera yaabwe egamba etya singa baali bakakasa nti amadiini gali gonna bukafiiri tebaali kutte ne basaddaaka muwala waabwe ne bamufuula ezimu ku lukulu omu muliro ne bamuwa omukafiiri wabula olw'okubuusabuusa kwabwe n'okuba nti bakakasa nti amadiini gano n'ab'eddiini endala nazo ddiini ntuufu yensonga ebawaliriza okukwata n'okubeerawo nti omukyala taba na ddiini so nga abantu be bakakasaako obubuze obuluŋŋamu Allah yabalangirirako obubuze era ng'abantu be bakakasaako okuba nti si bakafiiri Allah yabalangirirako obukafiiri yagamba Allah nti lakad kafala alladhina karu inna Allaha huwa almasihu bun Maryam abo be balokole Christian mazima ddala bakafuwala abo bonna abagamba nti mazima Allah ye Nabbi Isa mutabani wa Maryam abakatoliki nabo Allah n'abawunzika nagamba nti lakad kafala alladhina karu inna Allaha thalithu thalatha mazima bakafuwala abo bonna abagamba nti mazima Allah ali omu mu basatu mu linnya lya Paatiri n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu amiina be bayitibwa abaki abakatoliki ebyo byonna ebibinja Allah n'abikafuwaza omusiraamu Fatima
Maryam n'abeerawo ng'entegeera yeegamba nti omukyala taba na ddiini. Oyo nno abeera mukafiiri naye yennyini ow'ekikolo. Era nno na bano tebawona abakaafuwala mu kibinja kino. Abatanywezaawo bukafiiri bwa buli muntu yenna eyakaafuwalira Allah. Omuntu yenna atali musiraamu ng'omusiraamu tanywezaawo bukafiiri bwe, omuntu oyo naye abeera mukafiiri. Era nga munnange watuuka ku b'eddiini endala agamba bali bannaffe ab'eddiini endala. Okuyita omukafiiri nti mukafiiri kimuwunyira ziizi, era zino audio waziwulira atamwa seeka ayogere afulumye ebintu nti mukafiiri. Ekikulu abo baseeka nabo bayitirira nnyo, bayitiriza nnyo bannaffe ab'enzikiriza endala. Awo nno olw'okuba baagaana okukaafuwaza okulaba abantu bano nti bakafiiri, ne basalawo okwenyigira nabo mu bintu byabwe eby'enzikiriza zonna. Ogenda okulengera Elias, ogenda omulengera mu kkanisa bayimba emmisa naye ayimiridde akutte ekimuli akitwala ku keesi ya Pawulo. Ogenda olengera Kasimu, simanyi waliyo omulangira eyafudde, simanyi waliyo ogundi, simanyi Bishop ani, bayisuse okuyimba emmisa naye asituse ng'ali mu masabo g'abakafiiri. Lwaki? Entegeera yaabwe nti bali bannaffe ab'eddiini endala, si bakafiiri. Omukafiiri bakinywezaawo nti omukafiiri yoyo atalina ddiini, naye omukatuliki alina eddiini era ntuufu, omulokole alina eddiini era ntuufu, omukristaayo alina eddiini naye ntuufu. Atalina ddiini yoyo atalina kyasinza, yentegeera yaabwe. Kale nno mwana wange, amasabo g'abakafiiri ne gafuuka bitundu ku bo. Buli kakola akabaayo ogenda omulangira Kasimu Nakibinge, ogenda okulengera Sheikh Jindi, ogenda olengera Supreme bikoze bitya, ogenda okulengera Mufti bikoze bitya, ogenda okulengera Road Mayor, ogenda okulengera simanye mu P Central, ogenda okulengera gundi. Abo nno bo bannabyabufuzi ne bakawaŋŋamula nti ffe tuli bannabyabufuzi. Ebyobufuzi tulina hadithi gye twesembesa, tetusosola mu madiini g'abantu. Mwagijjawa sitaani ye yagituwa. Omanyi ffe tuli bakulembeze b'abantu, tetusosola mu madiini g'abantu. Tulina okuwa amadiini g'abantu bonna ebitiibwa. Bw'atyo emmisa ne ziyimbibwa nga nabo batudde. Bannanga abantu bano babeera bakafiiri ab'ekikolo. Olw'ogaana okukaafuwaza abantu Allah be yakaafuwaza, n'okutubeerawo mu kupulize okuwanika enkola y'obukaafu ng'ekolebwa. Tugenda kutuuka ku sentinary, ku namuula z'obusiraamu ku Centenary Bank, ku masomero ga senti ago biidhinillahi taala. Yenna anywezaawo enkola y'obukaafu. Ekkanisa nayo girabanga sinzizo, sinzizo lyanzikiriza. N'ogendayo n'otuula n'otebenkera ng'olinga ali mu muzikiti. Ennamula y'ekkanisa n'essabo tebirina njawulo, yonna basinzizaayo bitali Allah. Kale nno n'abo abakulu abalina entegeera eyo bonna bakaafuwala ne bava mu busiraamu. Omumanyi ow'ekitiibwa Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin yagamba mu kitabo kye ekiyitibwa Fatawa Ibn Uthaymin, yagamba nti man akara kufula al-yahuda wan-nasara
الذين لا يؤمن بمحمد وكذبه وقد كذب الله فقد كذب الله عز وجل وتكذب الله كفر ومن شك في كفرهم فلا شك في كفره omuntu yenna agaana okukaafuwaza abayahudi n'abakulisitaayo abo abaagaana okukkiriza Muhammad sallallahu alaihi wasallam aba alimbisizza ow'ekitiibwa Allah oyo yenna alimbisa Allah aba mukafiiri ate nga okulimbisa Allah bukafiiri bwennyini era omuntu abuusabuusa mu bukafiiri bwabwe tewali kubuusabuusa kwonna mu bukafiiri bw'oyo abuusabuusa mu bukafiiri bw'abo abaakaafuwalira Allah. الشيخ الإسلام ابن تيمية نعم شيخ الإسلام ابن تيمية ويلي أيوغر كبار الرافضة abashia abagamba nti Ali yali ye Katonda era abalina entegeera nti Jibrilu yakumpanya obubaka obwali obwa Muhammadi obwali obwa Ali n'ebwamu Muhammadi. Yagamba nti omuntu yenna avuma baswahaba ngagamba nti Ali ibn Abu Talib agwanidde okusinzibwa era mbu obubaka obubwe bwali bubwe mbu kyokka malayika Jibrilu nekola ensobi nebuwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Omuntu oyo tewali kubuusabuusa kwonna mu bukafiiri bwe ate oba tewali kubuusabuusa kwonna mu bukafiiri bw'oyo eyekkiriranya n'atamukafuwaza. Owulidde akagamba ako? Barrafida abashiya abalimu nno okubuzaabuza ku musiraamu ali awo kimbuyege eyeesamba eddiini olw'okuba ataddeko enkofiira naye omusajja ayambala ekkanzu mpulira ayogera n'ekigambo la ilaha illallah mpulira agamba ne subhanallah mpulira yenna sugide ekuusidde mukyenyi mpulidde ayazina n'agamba ashhadu anna muhammad rasulullah. Kaakati omuntu oyo mukaafuwaza ntya? Seeka Uthaymin agamba nti oyo yenna eyekkiriranya n'agaana okukaafuwaza abashiya barrafida tewali naye kubuusabuusa mu bukafiiri bw'oyo aganya okukaafuwaza abashiya. Wama baalu lyahuda wannaswara, kiri kitya ku bakatuliki n'abakristaayo agaana obbakaafuwaza ne munywezaawo enkola yaabwe ne muzungiranga mu masinzizo gaabwe. Mbu simanyi bagenda kubatiza mwana wa kojja n'ozunga, simanyi bagenda kumugattira mu kkanisa n'otagala, simanyi senga yafudde bagenda n'ozunga. Abaffe munywezaawo nkola y'abakafiiri masinzizo g'abakafiiri nti nago matuufu gakkirizibwa osinzizibwamu. Enkola eyo nno ya kikafiiri. Era nno n'omuntu agaana okukaafuwaza Abahummadiya oba Abakadiyani abagamba nti Nabbi Muhammad si ye nabbi ow'enkomerero. Waliwo nabbi abalala abajja oluvannyuma lwe naye akaafuwala. Era abamanyi b'obusiraamu beegatta ku bukafiiri bw'oyo agaana okukaafuwaza Abahummadiya
n'abayita abasiraamu. Bano nno be tuyogerako abalina baleeta confuse okubuzaabuza mu bantu. Naye abamanyi bonna ab'ebitiibwa bakyegattako nti omusiraamu agaana okukaafuwaza abahamadiya mukafiiri, agaana okukaafuwaza abarafida mukafiiri. Kati ate wamabaalu abalina obukafiiri obw'olwatu, ogenda owulira ssebe ekibiina bakiyita munno mukabi, biri eyo mu byalo. Mbu ab'eddiini y'abakatoliki bakola ekibiina n'abasiraamu, nga bwe batuuka ozimba ekisinzizo bayita abasiraamu ne babakwasizaako. Bwe n'abasiraamu bwe batuuka ozimba omuzikiti nabo bayita abakatoliki ne babakwasizaako. Ebyo bino byonna ekibireeta okuba nti mwalemu okumanya nti buli bukafiiri. So omuntu yenna alemu okukaafuwaza Allah gwe yalangirirako obukafiiri fakad kafara, akaafuwala. Manyi waffe yagamba nti nahanu nukaffira alkuffara walau kala hal munuje, ffe tukaafuwaza buli kika kya mukafiiri ne kankubadde nga bamuluje bakitamwa. Tabera temukaafuwaza bantu, bannange temukaafuwaza bantu. N'omuntu gwe balabyeko obukafiiri obw'olwatu. So ab'ebitiibwa, oyo yenna ayagala okuwona ateekeddwa okulangirira olutalo ku bukafiiri, ateekeddwa okulangirira olutalo ku shiriki. Shiriki n'amuyita shiriki, n'obukafiiri n'abuyita bukafiiri. Tawhiidi ateekeddwa omuyita tawhiidi, ne buli kyonna n'abeera musiraamu owannamaddala owa shahadatu la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah. Omukafiiri ateekeddwa okuba mukaafu, omushiriku ateekeddwa okuba mushiriku, omusiraamu ateekeddwa okuba musiraamu. W'otakola ekyo tojja kuwona mu maaso g'owekitiibwa Allah. Eyo nno y'ensonga ey'okusatu mu nsonga 10 ezijja omuntu musiraamu tugikomekereza weetutyo. Sesuubirayo musiraamu oluvannyuma lw'emisomo gino ebiri ayinza ate kuddamu kuyimirira mabega wa musamize gw'amanyi nti akubya ekitabo nti ate imaamu we ate kisoboka. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.